Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nagyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku lwa leero nze n'ensonga yaffe ey'okuddamu ebibuuzo. Waliwo eyambuuzizza nti kojja nkola ntya okusala olubuto, n'ekirala bwe nsala olubuto akabiina kange tekaakendeere. Kitegedde bulungi nnyo. Yabadde abuuza nti kojja nkola ntya okusala olubuto, n'ekirala bwe nsala olubuto akabiina kange tekaakendeere. Kakati kyenkusaba gwe ayagala okusala omugejjo oba okuggyako olubuto, ekisookera ddala ekintu eky'okweggyako omugejjo oba okuggyako olubuto kintu si kyakusaaga, ebiseera ebisinga kibalemerera, naye ate nga olubuto luvaako bulungi nnyo. Olubuto togenda kunywa bunywa eddagala olubuto luveeko. Olubuto olina okukola ze bayita exercise oba kye bayita dduyiro, n'oba ng'odduka bw'otyo osobola okuddukira ewaka okole ze bayita exercise nnungi nnyo. Olubuto terujja kusigalako. Ekyo nkikubuulira oba okitegedde bulungi nnyo. Eddagala lye nsobola okukubuulira oba lye nsobola okuwa, ekisookera ddala njagala ofune apple zennyini apple, ofune enniimu, ofune cukkamba, ofune n'entangawuuzi. Ebintu ebyo osobola obigatta wamu: apple, enniimu, cukkamba, entangawuuzi. Osobola obikolamu juice bulungi nnyo. Juice oyo toteekamu sukaali, n'oba ng'onywako mpola. Bigenda kuyamba okusala olubuto bulungi nnyo. Naye ekikulu kya byonna ku bintu bino olina okwongerako ze bayita exercise, gye bayita dduyiro, gigatteko. Togenda kuvaako lubuto ng'onywa bunywi bino. Olina okukola exercise nkulu nnyo. N'okola exercise olubuto tojja kuddamu ddulaba. Kale funa omulimu gw'okola naye nga gukutuuyanya. Funa omulimu gw'okola nga gukutuuyana. Buli kanaku onaaba ogukola okumala essaawa 3, ng'ogukolera essaawa 3 nga gukutuuyana, ng'otuuyana okumala essaawa 3. Omwezi gunaagenda okuggwaako, ojja kulaba nga wenna weesaze bulungi. Tosobola akabiina tekalina gye kalaga. Ebintu by'okusala omugejjo oba okukola exercise, ebiseera ebisinga figayo esigalanga bweri. Exercise z'obeera okoze zikuggyako guno omugejjo gutali mulungi. Oba okitegeera bulungi nnyo, akabiina kasigalako. Kankuwe ekyokulabirako. Tunuulira omuyimbi gwe bayita Winnie Nwangi. Winnie Nwangi oyo omulaba yandibadde mukyala munene nnyo, naye Winnie Nwangi yeefaako nnyo nonga bw'okiwulira. Winnie Nwangi omulaba akabiina ke akalina, n'ate talina lubuto. Oba okitegeera, ye mukyala ndowooza kyasinze okukola exercise mu bayimbi. Olw'ensonga nti Winnie Nwangi oyo mugoberera nnyo, mutunuulira nnyo figa ye n'ebyo by'akola. Akola nnyo exercise, ayagala nnyo okubeera mu gym. Olw'ensonga nti ensonga agimanyi, buli lweweefaako ne figa ye esigala bulungi nnyo ng'erabika bulungi. Kati omuyimbi oyo mutunuulire nnyo gwe bayita Winnie Nwangi. Alina figa ennungi, akola exercise, alina okuba ng'afaayo n'okulya ebyo ebimuleetera okubeera nga yeesala omubiri. N'olwekyo tunuulira omuyimbi oyo by'akola n'ebyo by'olina okukola. Just ye agenda mu gym n'aba nga akola exercise ezo eza bulijjo. Exercise ezo nnungi nnyo mu kuzzaawo figayo n'ebeera ng'erabika bulungi, okuggyako olubuto, okukola biki. Ekirala olina okwesonyiwa okubeera nga olya nnyo ebyamasavu. Olina obyesonyiwa. Olya ebyamasavu bw'okulaba ng'ofuna katunkuma. Katunkuma oyo mulungi nnyo mu kusala amasavu. Osobola okulya ennyama. Bw'olya katunkuma oyo agezaako okufuba okulaba nga amasavu ago agatta, naddala nga gatuuse munda. Katunkuma mulungi nnyo. Ebyo bye nkugambye by'oba okola bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso nagyegattako, kijja kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.